Obaffe ogwaffe Abaganda gube gwa kuwanika Buganda ng'ate ye tuleseeyo wansi. Bannange tekigasa okuwanika Kabila yo nga gw'osigaddeyo wansi. Wakiri bwe beera waggulu onaasika Kabila yo. Kubanga waneke nga nze sirabangako Katikkiro w'Abakikuyu Mbuuya ayitaawo. Sirabangako ku chief oba kingi w'Abakikuyu Mbuuya ayitaawo bayisimbe ne balina empeke. Balina enguudo ennungi zifika loodi leeni 5 buli side etwala emmotoka 5 ze mmotoka 10 olugenda lumu. Ninga tebalina chief gwe batinkiza Mbuuya ayitaawo. Mwe Abaganda ekisinzo basuula ennyo mu nnyanga mwafa nnyo ku bitiibwa byawe mutya. Ne mutafa nnyo ku butyamu lwe mubaddewo ng'Abaganda okuviira ddala ku mpeke. Kuviira ddala ku byenjigiriza n'abaana bammwe bamala okusoma bababuuza ani akusindise n'oddayo n'olya muwogo gyali aladde buladde. Ffe wakati mu kusitula Obwakabaka bwaffe tuba tulina kugenda ffenna waggulu. Mumuleme kulowooza nti Obwakabaka busitukira Mmengo. Buganda eba erina kusituka nga Buganda. Kuba Buganda tetegeeza Mmengo, Buganda etegeeza Abaganda n'ensalo za Buganda. Ensalo zifunda. Mawogola temukyamukonsidalinga na kubeera wa Buganda muli eno mwasaamiridde ng'ebinyonyi. Abantu basendebwa ku mataka Buganda efunda muli eno mwasaamiridde ng'ebinyonyi. Mufa ku kimu. Muwane Mmengo kasita wote wakwatibwako. Mmengo eriikirizibwa amasaza gane 18. Ssaabasajja Kabaka talima. Yensonga lwaki tulina enkola Abaganda gye tuyita oluwalo lwange. Mmwe tuyita okutwalira Ssaabasajja Kabaka amakula afune kyalya. Kakati bwe olowooza nti Mmengo Buganda ogenda gifundiza Mmengo awo wokka. Nti era we bakwata ku Mmengo lwe babeera balumbye Buganda linda enjala lwerikulumire Mmengo. Gwe linda enjala lwerikulumire Mmengo. Buganda muleke kulowooza nti mu babaka Abaganda oba ab'amannya ga Buganda mwe muli okusayina kwammwe. Nabagamba mulekeraawo okukolerera ennyo appearance mukolerera existence. Bino byonna mbwe ebitundu bya Buganda bibeeremu ababaka Abaganda eyo ebeera appearance. Kubanga era singa Museveni anaayita okuyisa etteeka erinyigiriza Abaganda era Abaganda be bagenda osooka okubalyamu olukwe. Judith Babirye yali mukye yagamba bagikwateko. Ani Ameri yakyambadde abema okutatwa mugamba tetugikwatako ffe ng'Abaganda ye olw'okuba munnaye Muganda naye bagikole ki? Bagikwateko. So mukiki mutegeeza mu kyo. Tulekawo abaffe ne tugirira bano ng'okyasonda ne ssente ez'emisindo jjanjaba abalwadde ba fistula osonda zaaki. Ngate obadde olina ababaka Abaganda kati ffe tuveeko zisabe n'ababaka Abaganda oba ababaka Abaganda bateese bulungi amalwaliro e Buganda gabeemu eddagala. Naye Buganda yennyini ekyasonda n'ez'ekikulukutu. Buganda yennyini ekyasonda eza sickle cells ate tujuliriza. Mwani temwalonda baffe mwate simanya mutalonda baffe ate ne mwemulugunya ku by'obujjanjabi binga bwe byabaawo ddi. Era nga lwaki Obwakabaka bw'e Buganda butegekawo oluusi n'emisinde ate egy'okujjanjaba abalwadde ng'ate ababaka abaliyo Baganda. Mutugjeeko akammanyi mutugjeeko olumba oyo eno Uganda kati y'Abannayuganda. Kubanga n'amataba gano agajja mu Abagamba bubalekawo abaabwe ne balonda abagwira. N'amataba gasinga kugoya mwate weewuunye. Gabagoya mwina ba MP mweyagala kasita MP wagejja olubuto nga Muganda ogamba alhamdulillah ne waba gwe takuweereza zirongazi Muganda. Muli bagwe baddalu. Ffe mumanyi abantu betufuniddeko abazi Kabila ndala nga n'Abaganda bo basanga eyo gy'obasanze babula kwekweka. Gomanyi nti lizikiyo erabika eri mu nsawo ya muntu atalina waggwanga lyo kyokka ng'ate okufaako kutudde ku kitale ekikwatiddwa ow'eggwanga lyo. Abo bonjuliriza nze itongo. Abo bonjuliriza nze. Bw'aba omuteesa yeesiga Okyenge era n'Okyenge n'anyweza obwesigwa n'afiira ku kigambo kye ng'Abaganda omuteesa be yeesiga baawunzika bamutunze. Simutunyumiza biroozi byammwe bya kijjegga katumala okutuuka mu Uganda empyaka buli abanja ekikye kimuddira ate mulekerawo okwetwala ng'ababiito. Bumuli ba kitalo nnyo. Ebyo bye bitufutubazzaako muli ba kitalo mu bigambo naye temulina kye muli. Entya ne mulima ensi nti mmwe mulina ebisumuluzo ebitwala abantu. Mu State House ate olulala ne mukaaba nti mubanja gavumenti ebyammwe mweggulirewo mu byejjire.
obanja otya ng'olina ekisumuzo kya store waggulawo. Sisobola kubanja banka nga nina ATM eriko ne pin code. Yes, nina ATM nina pin code yayo kwa account yange kuliko obukadde 5 njagala kakadde mbu nina baggulewo enja teeka muwe gguli namwe mwegguli. Abaana ba Buganda babasenze ku ttaka nga babaka tulina Baganda. Abantu ba Buganda n'abafu baganya okuwummula kakati kubanga sale bw'aba ayagala abafukumulayo nga n'abasalawo babeere mu kasasiro maama zibayonkere eyo. Nabo babasanga ne babakuba bomu ne babumbulukukira waba wakayita akaseera katono abeesigiriza abatafaluli ne babakumako omuliro. Mwenyumiriza mu byekijjegga. Abaganda musobola okubeera nga mukyali mu bigambo naye nga ne mu biwandiiko temukyalimu kubanga n'ettaka lyammwe ojja kwesanka kati nga liriko abalisingako obungi kuba mmwe mwakuba obulango n'obulitunda. Kaakati ebiseera ebisinga nabagamba yagala obuyinza abunoonya mu buyinza. Wekibanga bano bannaffe be balina obuyinza era nga bebamanyi obuyinza tububajjeko tuvaako ki tubasembezi tububajjeko simple. Kati ate mbunoonyeze mukazi bante Moses oli asiiba atamidde nga ye Lwashande temumufata nga ye temumufata owekitiibwa Katikkiro nga Lwashande ye tomufata nga ne yabaddeyo yennyini ani oyo Ssekikubo okumala ebbanga erya myaka ndowooza 2 wadde nga alina amannya g'Abaganda naye amasasi ga Bujingo nga tankanye yo lw'emyaga mwagigaba Mawogola mwagigaba yo tekyali yaffe tugiveeko. Temuyina kyemutugamba ate tubasobola obuzibu obuliwonza abantu bemumpeereza basiru kati bammenya basiru ajja n'ayogera ye n'akulaga ssebo nti ayogedde nnyo era byamagezi nnyo ne mubuto nga gwe omuntu n'olyoga baba